Twesiimye nnyo nnyini ddala okuba naawe olunaku luno olwaleero era twebaza bannaffe aba Prime Power abateeka ensimbi mu budde buno obwa puroguramu ky'osiga ky'okungula. Prime Power Uganda tusangibwa mu Ndeeba ku Najja Building, tuliraanye Bank of Africa. Nga tusuubuza ate era nga tutunda kimu kimu ebintu omulimi byeyambisizza n'abikozesa mu bulimi n'akozesa abakozi batono ate n'asobola okufunamu. Twalowooza ku buli mulimi, tetwagala mulimi yenna asigalira, kubanga twalowooza ku muntu atalina masannyalaze eyo gy'alimira nti ayinza kukola atya nga yasima oluzzi lwe oba ng'ayina amazzi ge mu kitoogo. Tugamba aba Prime Power twabasalira amagezi ne tubaleetera solar pump n'ogattako pano neeba ng'esobola okupampinga amazzi n'egatwala yonna gy'olimira. Tukugamba mu Prime Power wano tuleeta ebintu birungi nnyo. Pampu zaffe za Germany kye kintu ky'osobola okukozesa ne kiwangaala n'okissa ne mu kiraamo ky'omwana wange gundi yatwalanga pampu eyo. Zino zonna solar pump n'ogiteeka wansi mu luzzi ne bwe biba wasima mita 2 esobola okugajjayo n'egakuba mu kilomita 2. Tulina ez'amasannyalaze bwe bw'obanga gy'oli eriyo amasannyalaze twaleetayo ez'amasannyalaze esobola okukolera bulungi nnyo. Tukuwa ebintu byonna nga birungi. Pampu zaffe speroni za Itale kintu kirungi nnyo okozesa pampu ya speroni, kubanga tegamba mbu ate bino yayidde ate yakoze etya. No, tugigabirako galanti omulimi n'obanga osobola okuba nga weeyagala. Tulina esobola okuba mita 9 akatono bwe kati paka kukuba kilometers 2 ng'enuuna wansi mita ne weziba mita 2 ng'egajjayo. Naye omuntu ayinza okuba nga yeetalina masannyalaze ate ayagala okukozesa pampu zino, asobola okukozesa generator n'ogattako generator n'ekuwa amasannyalaze n'oba ng'osobola okufuna amazzi. Twaleetayo obutono akantu k'osobola okuba nga okatadde ku surface tokatadde mu kinnya wansi oba mu luzzi ne kaba nga kakuba amazzi ne kapampinga amazzi waggulu mu ttanka singa oli wawaka ate nga katono nnyo ka ssente ntono buli muntu akasobola bannange. N'olwekyo omulimi waffe togwamu maanyi. Oyinza okuba eyo ng'ogamba bino bintu byabagagga, bino ebintu bya mulimi atandika gwe kasita weewaayo mu mutima ne wekkiririzaamu tekintu kyenkola nkyagala ojja kisobola. Twabagulirawo akawunti mu Prime Power. Omuntu ayinza obutasobola ssente zaawamu, ffe twabagulirawo akawunti z'oleeta ze tuteeka ku akawunti yo ne tukuwa lisiiti n'oba ng'omalayo ekintu kyo n'oba ng'osobola okukikozesa bulungi. Ffe Prime Power tubagamba ffe tulima ku musana. Ku musana lw'osobola okufuna amakungula amalungi era lw'osobola okutunda akatale nga todibiza bintu byo. So bw'olinda enkuba ebintu byo bidiba n'onoonya ggulako ebintu ng'ate tomulaba. Weewaawo okosebwa kubanga oyongeramu akasente naye si k'amaanyi. Akasente ako okwongera mu magoba gali. Tosobola kulima muntu wa nkuba n'alimye mu musana n'aba nga benkanya amagoba. Alimye mu musana akozesa ssente ntono ate n'afuna amagoba mangi. Salimye mu nkuba ye alabanga atalina kyataddemu naye ebintu abitunda wansi nnyo. Nga bw'olaba pulayi y'ennyaanya nti ku nkuba ogisanga mu wino nga ya mitwalo 4, bwe teebereza agitaddemu transport ate n'ateekako abanoga n'ateeka ogituuka mu katale nga ya mitwalo 4. Naye nze ku musana bansanga ku musiri nemba nga nsobola ogitunda emitwalo 45, mitwalo 35. Olwekyo tukugamba tolinda nkuba. Kati embeera eno yafuuka ya nteebereza ya budde. Ffe aba Prime Power tubagamba temulinda ebyo nkuba. Kozesa ekintu Katonda kye yakuwa. Oba olina amazzi oba olembese ga mukoka n'oba ng'osobola okulima n'oyita mu kyeya ate n'ofuna akatale nga ddala si kakunoonya. Wano ku Prime Power tulina ebiveera ebirembeka amazzi. Ebiveera ebyo olembeka amazzi ga mukoka osima ekinnya kyo bulungi n'oteekamu ekiveera ekyo ne kiba nga kisobola okukwata amazzi agamukoka ne gasobola okuyisa mu kyeya. Osobola okulembeka amazzi ag'oku bbaati n'okola underground tanka amazzi ago ne gasobola okuyisa mu kyeya n'oba nga tokaaba bumu n'oyo ataalembeka. N'olwekyo nkubiriza omulimi waffe alaba pulogulaamu eno ku BBS. Nkusaba towesaamu bugayaavu ng'ogamba sirina amazzi agamukoka. Nze nabagambye ndi mukyala mulimi nange nnimisa amazzi ga mukoka naye nsobola okulima ebintu ate nga bingi nemba nga nsobola okuva mu kifo wembadde nenninnya eddaala nenneeyongerako waggulu. Naawe okisobola ali mukundaba essaawa zino nkusaba wenyumirize mu ky'obulimi kubanga obulimi
kyekirabo mu Uganda mukama kye yatuwa ettaka ddungi ate n'embeera y'obudde ennungi omusana tegugaana kubanga enkuba waliwo olwetonnya lembeka amazzi ago solar pump eyo bw'oba olina amazzi goba wasima oluzzi esobola okugajjayo mu luzzi wansi ne bwe ziba mita 10 ne bwe ziba mita 2 naye gajjayo ate ne gakuba mu kilomita namba oba tulina paka kwekuba ku kilomita 2 n'oba ng'osobola okufuna amazzi ago solar pump eyo ekola wamu ne solar panel gy'oteeka kuli n'ekyajinga pump n'ekuba amazzi n'egatwala gy'oyagala solar panel ezo ziyamba nnyo kubanga zikozesa maanyi ga njuba enjuba bweyaka omusana bwe gwaka nga panel ezo zikyajinga pampu yaffe pampu ng'ekuba amazzi ng'egatwala mu ttanka ate olw'eggulo ng'osumulula amazzi ago ng'otandika okufukirira kubanga kya bulijjo tofukirira lwaggulo ekirime ne kisula nga kinywa n'olwekyo tugamba abalimi baffe temutya bintu nga bino ebintu si bya bbeeyi ebintu birungi ate nga biwa emirembe bwe wandikozeseza abakozi 10 oba 15 oba weetaaga abakozi 2 kulaba nnozo ziri nti zikola bulungi solar pump zino tutera nnyo zikozesa nga tukozesezza nnyo irrigation ya drip eyo otonyezaawo wokka ku kikolo w'oyagala otonyeze okusinziira ku spacing gy'oba wa spacinga ekirime kyo n'oba ng'osobola okwanguyirwa kubanga okozesa abakozi batono n'oba ng'okekereza kuleba gye wandifulumizza. Amanya yenze Kabuye Peter okuva ku Prime Power Uganda Mundeeba nga ffe kampuni ekyasinze waneeno okuyamba omulimi okutuusaako omulimi ekyo kyonna kye yeetaaga mu budde obwekyeya ne mu budde obw'enkuba era tusigala nga tukyamuyamba omulimi waffe oyo alima mu nkuba n'alima ku musana naye olw'okuba nti embeera y'ensi yakyuka buli kimu kyakyuka tukonsidalinga nnyo oyo omulimi alima mu kiseera ky'ekyeya ayagala okufunamu ennyo. Prime Power Uganda twakuleetedde pampu ez'ebika eby'enjawulo ez'omulimi ab'enjawulo abalima ku bunene obw'enjawulo. Tugamba nti tulina pampu ez'amafuta ga tadooba oba ge tuyita parafini nga pampu eyo ejja kukolera bulungi nga tojulidde masannyalaze nga tojulidde petro tojulidde dizero. Pampu eyo ekolera okuva ku yiika emu okutuuka ku yiika 5 mukozesa pampu eyo y'amafuta g'ettaala. Oleme gamba nti amafuta gannyingiramu nnyo okugagula kuba amafuta g'ettaala ge gasinga okuba agalayisi. Kati tugeze oyinza oteeka mu hafu liita y'amafuta oba kale tugambe liita emu mu ssaawa namba naye banga ekuwadde emitwalo 3 egya liita ez'amazzi. Aga amazzi oba omaze okufuuyira kumpi yiika 2 oba yiika 2 n'ekitundu okusinziira ku nkula y'ettaka lyo n'oba nga totaddemu kinene nnyo oba kati obalabalamu omwana akusombera kawutalinkaani k'amazzi ajja kusaba nusu 5. So wanene oteekamu amafuta go tewetaaga abantu bangi kulinnyirira nnimiro yo kugigubya n'oba nga osobola ofukirya ekirime kyo oba nnyaanya n'oba nga toyonoonye ate ng'osigadde ofunye ekyo ky'obadde oluubirira okufunamu. Waliwo obupampu obutono obutandikirwako omulimi wa wansi. Kapampu ako nga tugiza amazzi go gali mu nnimiro wakati nga katono naye nga kasobola okuba yiika eziwera 4 nga oba gasobola otambula sayidi zeno nekatamani sayidi zeno sayidi zeri nga kapampu ako ke kamu akatono gwe koyinza okuyita akatono naye nga kakolera ogwo omulimu ogwandibadde ogwa pampu ennene. Buli omu alina ensengeka y'amazzi ge bwe gasangibwa. So ensinziira ku nsengeka y'amazzi go we gali oba oli ku nnyanja ng'etandikira wansi ku lutobazi nga amazzi gali wansi ku lutobazi oba gali wakati mu nnimiro oba gali mu mbirizi za nnimiro. Pampu ogigula okusinziira ku nkula y'amazzi go n'obungi bw'amazzi go. So kifo kyebala ebiseera ebisinga wano ku Prime Power tugamba nti tusooka kumanya kiki kyogenda amazzi ki gy'ogenda ogajja ogenda gafukiriza kimera ki. Oyinza okuba essaawa ya leero olima kasooli ng'ate enkyo ojja lima oba bitooke oba mmwanyi. So tukugezaako ku balansinga ki ekijja mu maaso ne tulaba oba amazzi ago gajja sigala gakolera n'oba ng'otuukayo ng'omaze okwetereeza bulungi amazzi ago ne gasigala nga gakolera. Naye ng'ate era tubawo ne pampu ez'amafuta aga petro nga pampu ezo oteekamu buteesi mafuta go zinywa kitono nnyo okusinziira ku nnimiro n'oba nga toteekamu nnyo mafuta mangi gamba nti pampu yannema olwa mafuta. Tulina pampu ezinywa amafuta ekitono ennyo, pampu ennene, pampu entono okusinziira ku gwe omulimi. Tukugamba nti jangu Prime Power Uganda tukwasaganye mu mbeera yonna mw'onaaba oli totya nti ki jangu tusooke twogerezeganye manye kisinga tujjamu ebiseera ebisinga kugamba nti ebintu sibisobola. Sooka ojje olabe kiki ky'osobola kiki ky'otasobola. Oyinza okugamba tokisobola ng'ate kyekikyasinza okubeerera ekyangu ennyo. So tugajja mu Prime Power Uganda tukolage pampu ez'enjawulo. Tulina pampu eza dizero. Pampu eza dizero ezo
osobola okugikozesa tezinywa mafuta mangi tezeetaaga nnyo bukugu bw'amaanyi neza petrol tezeetaaga bukugu bw'amaanyi bw'ojja tugikusomesa ng'oggyeko pampu ezo ezifukirira mu nnimiro amazzi okufukirira mu nnimiro oba mu birime byaffe ebyenjawulo tuwa ne pampu ezikuba ebigimusa tugeze olina ekiralo kye eky'ente mw'olundira ente ezo ekyo ekyawaka oba ekyo kyonna kyewasalawo okuzimbaawo obwo obusa obukivaamu n'omusulo ogw'ente ogwo n'amazzi g'oyozaamu byonna obikuŋŋaanyiza mu kifo kimu olumala osobola obbitabulamu ne byekola engeri y'amazzizi n'oteekawo pampu eyo osobola obbikuba n'ejjaawo obusoobo gye tuyinza obuyita ebigimusa ebyo n'ebitwala mu nnimiro ye nekiba nga weewalize bano abasanawo obusenyi obusoobo ne bagenda nga buyiwaayiwa mu kuba olwoba ofiirwa ekigimusa so tukugamba nti ojja ku Prime Power Uganda tukuwa pampu eyo osobola okusindika obusoobo mu nnimiro n'oba nga tolina kyofiiriddwa ng'obusoobo butuukira ddala ku kirime kye weetaaga oba ggwe munnaye akola biogas ekyo ekinaakanima bajja biogas obwo obusa buvaamu nga bumaze dda okwekola engeri y'ekimere ng'omaze ofuna amasannyalaze go ofunye owokolera gaasi mu nnyumba ekyo ekigimusa residue eyo evaamu osobola ogikoza nga ekigimusa kati pampu eno kyogamba nti kosinengamu n'ebidomola osinengamu n'ebidomola oluusi ogenda obiyiwaayiwa ebiseera ebisinga tugamba nti bw'okozesa pampu eno ekutuusiza ddala bulungi ekigimusa kyekyo wookyagala mu budde bw'okyetaaga ng'osevinza abakozi abangi abalinyirira ennimiro omanye nti tukifaako nnyo mu kulima teweetaaga abakozi bangi kulinyirira nnimiro yo tugamba nti bw'otwala pampu eyo yo ekuba amazzi olupiira luyita mu kifo kimu ne lusanga eri omuntu agikozesa oba ali muntu omu naba ng'asobola okudayirikiringa obusoobo bwe bulaga ku kirime ki kati mu mbeera eyo tuba tukuumye obutonde bw'ensi n'okudduukirira obulungi omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka gwe yagamba tukuume obutonde bw'ensi mu byalo gye tusibuka ate twongere kibunyisa mu bantu bannaffe be tubeera nabo kati ogwo gwe mulamu omukulu ogwa Prime Power Uganda mu Ndeeba tubakubiriza mujje ku Prime Power mu Ndeeba tubasomesa embeera eyo yonna okuuma otya obutonde ofunamu otya ng'okozesa ebigimusa eby'obutonde okuba obwo obusa tebulina kye bujja ku ttaka lyo tebwonoona ttaka kubanga ente eba yalya muddo omuddo ogwo gukomyewo mu ttaka gwongere okuligimusa olwo kitegeeza okuumya obutonde okwewala biri ebigimusa by'abazungu ebigezaako okutonoona ettaka awantu katujja sobola na kusimbawo mu sizoni eddako naye bw'okozesa obusa kitegeeza oba ojja sobola okusigala ng'okolera mu kifo ekyo kuba obusa tebulina kye bujja kukosa ttaka lyo obutonde bw'ensi oba obukuumye olwo oba otambuza Obuganda okutuuka ku ssaliri twetaaga etugamba nti Buganda ku ntikko empiira zino zosiba ku pampu nesobola okusindika amazzi nga gayisa mu mpiira zino eno eri gye gakoma osobola okukwata olupiira olwo n'osaasanya amazzi ku bimera bye ebyenjawulo oba oyinza okugamba nti kansibeyo sprinkler oba akuuma akasaasaanya amazzi mu nnimiro ko kagasaasaanye buli kirime ekiri mu nnimiro ekyo kibe nga kisobola okufuna bulungi amazzi agamala ng'ekinnaakyo bwe kiba kifunye kitegeeza ensaasaanya y'amazzi eba nnungi sprinkler eyo ng'egasaasaanya oba akuuma akasaasaanya kaba kagasaasaanya mu mbeera nti buli kimera kifuna amazzi agamala mu budde bwe bumu nekinnaakyo kuba kakuba keetooloola bwe kamala okwetoola mu budde obwo then osobola okukakyusa n'okazza ate mu kifo ekirala n'ogenda ng'okola bw'otyo ntandikwa paka bw'omaliriza ennimiro neggwayo oba yiika mmeka katugende mu kuwummulako naye teweerabira okuwagira bannaffe aba Prime Power kubanga be bateeka ensimbi mu budde bwaffe buno okyajinga bakasipuleeyo eyo osobola okukyajingisa sola oba amasannyalaze ekikuli okumpi kyokozesa naye bakasipuleeyo eyo todda mu kusunda ng'eno ate nga ya sente ntono era omulimi waffe atandika agisobola eyo bakasipuleeya omuliro bwe guggwako singa oli mu nnimiro ekola 8 hours singa omuliro gukuggwako tuddayo mu nkola yaffe eri ey'okusunda n'omalirizamu eddagala lyo n'oddayo n'okyajinga tulina sipuleeya nga yo ya wansi otabula ddagala mu drum eddagala eryo n'oteekako olupiira ne lunuunamu eddagala eryo n'otambuza olupiira mu mita 5 pampu eyo sipuleeya eyo eyanguya nnyo omulimu omuntu omu osobola okufuuyira yiika 3 olunaku ng'ate tokooye tomenyese ate ng'omulimu gwe ogukoze ogwanguyizza mukifo kye walitadeko abakozi 30 bakufuuyirire naye ate wano omuntu okikola omu oba babiri n'oba ng'okola awanene tunabagambye tuli balimi twakozesanga abantu 100 ku faamu naye twabasalako kubanga tulina ebyuma Prime Power tugonza obulimi bw'omulimi buli lwogula mashini oba weesalako abantu abamu n'osevinga ssente ezo
tulina ne down spray era endala yo bagiwa drum yaayo eddagala olina mwogiteeka yo mu drum tubaawo neya liita 5 liita 16 kusinziira ku mulimi kiki yeetaaga tutunda ebintu bino okusinziira ku mulimi oyina wanene oba oyina watono kati bw'otabula eddagala eryo erina obupiira otambuza bupiira bw'otambuza n'otwala w'oyagala n'olyoka otambuza olupiira nalwo mu mita 5 n'oba ng'osobola okwanguya okufuuyira n'olwekyo ffe wano mu Prime Power tugamba abalimi baffe alaba TV essaawa zino tugamba bw'okola loosi mu bulimi tobuvaamu kubanga nayo bizinesi bw'onoogitwala nga bizinesi ojja kwongera mu makungula go naye bw'ogwa ekigo ekisooka n'ogamba nvudde mu bulimi sente zo zifa munywerere ku ekyo kye muyiga bw'oyiga kyongeremu amaanyi tokivaamu naye leero olimye ennyaanya enkya oli ku katunda luli oli ku butungulu wabula byonna bigenda bikusala naye bw'oddiŋŋana ekintu omanya ensobi n'ogamba eno ensobi ngikoze wano oluddako sijja giddamu kanzire mu kintu kyekimu kati tugamba abalimi baffe bw'ogwa ekigo ekisooka tota bulimi kubanga ne mu bizinesi tukola loss naye tetuggalawo tunoonyereza ne tugamba tuvudde tutya mu kukola loss eno kiki ekitukozesa loss n'embulimi bwe tukola abantu abasinga bayingira obulimi naye nga bali ku masimu batelefoni ebyo tugenda kulima obulimi bwetaaga obudde bwetaaga okufaayo abantu abo batubeerera ku faamu bannaye tubaagazisa omulimu ojja kufuna ky'oyagala nga omuntu oyo mututte ng'ekikulu twagala omuntu yeekulaakulanye ng'ayita mu nkola ennima ey'omulembe jangu tujja kusomesa ennima ey'omulembe kubanga ekyo kyekintu Mukama kye yatuwa tumanye okulima tuli balimi tujja kuyigiriza ddi lw'osimba n'olinda akatale nga ddala ojja kukafunamu tujja kubuulira ddi lw'osimbira ku kidibo nakyo tujja kikubuulira oleme kusimba oleme kwongeramu ssente zo mpitirivu nti bw'osimba ennyaanya bweziti deeti bweti ojja kutuukira ku katale oba ku kidibo Prime Power ebyo byonna ebimanyi kubanga kyekintu kye tukola twasalawo okwewaayo okuyamba omulimi waffe ku bwereere kasita otukubira essimu ne tukuwa pulogulaamu nti jangu ne tukuwa appointimenti n'essaawa jangu tujja kusomesa ennima ey'omulembe ekisinga okusuula abalimi baffe kwe kutandika ekintu nga tamanyi talina bukugu bwakyo n'alaba nti neyiba asimbye emmwanyi nange kanzisimbe ate spacing n'agigwa n'olwekyo tukubiriza omulimi waffe sooka weebuuze olyoka otandika obulimi era ojja bufunamu bw'oba oli eyo ng'oli mu kulaba pulogulaamu eno totya jangu mu Prime Power Uganda ffe tuliwo okuyamba mulimi oba otandika oba muli munene jangu mashini zizonna tuzirina tujja kuyambira mu butini bwo naffe tuli balimi essente y'obulimi tugimanyi naye tosobola kuva mu kifo ekyo nga tokozesezza kufukirira bw'olima yiika 10 nga tolina mazzi mbutuufu oba nga abeetinga twagala olime kitono waakiri naye ng'otabiridde bulungi ate ng'ojja kifukirira buli lw'oba ng'olimye ate omusana ne gubula oguze ensigo ennungi otegese ennimiro yo bulungi naye enkuba n'egaana okutonnya bannange ekintu ekyo tukiraba nga kizibu tukubiriza omulimi waffe lembeka amazzi agamukoka buli muntu gy'asula asobola okugalembeka gasobola okuyisa awazibu n'ova wabi n'okungula ekintu kyate n'okifunamu kubanga obutale bwonna tubufuna ng'olimye ku musana jangu tukuyigiriza ennembeka y'amazzi ey'omulembe ennembeka y'amazzi agamukoka ennembeka y'amazzi ag'oku bbaati jangu tukuyigiriza engeri gy'okekkerezaamu amazzi ago ng'omaze okugalembeka n'ofukirira ekintu kyo n'okifunamu n'ofuna ssente ezo ate n'ova ku ddaala gy'obaddeko n'ogenda ku ddaala eddala ffe Prime Power Uganda nga bwe tubagamba nti tuli balimi obulimi wano mu Uganda kyekirabo Katonda kye yatuwa ettaka lyaffe eddungi naye twenyooma saagala wenyoome nti obulimi tebuliimu ssente obulimi bulimu ssente kubiriza abakola mu woofiisi eyo gy'oli muyongerako obulimi essente ezo zijja kukuyamba uyongera okusevinga amagoba n'olwekyo tukubiriza abalimi baffe totya jangu olabeko kubanga tulina pulogulaamu gye tugamba nti bw'oba tosobola ssente zaawamu tukuteerawo nti sasula mpola paka lw'omalayo ekintu kyo n'otwala ekintu kyo n'olwekyo totya jangu olabeko omanye ky'okolerera omanye ssente ze weetaaga tetujja kukyajinga ssente kutubuuza bibuuzo ffe tuliwo kuyamba bantu tuliwo kuyamba balimi n'olwekyo tobeereyo n'onakuwala n'ogaa bino byabagagga
bino ebintu bya mulimi gwali awo alaba pulogulaamu eno obisobola naye lwakuba tomanyi biki bye tuwogerako jangu mu Ndeeba otukyalire tukulage ebyuma bino bikola bitya kiki weetaaga omanye kyokolerera. Tusangibwa mu Ndeeba ku Najja building tuliraanye Bank of Africa. Weewaawo kati omupiira guli mu ngalo zaffe bannakyosiga. Tunoonye mpolampola ssente tugule ebintu nga bino ebinaatuyamba okutumbula omulimu gwaffe ogw'obulimi tusobole okugufunamu ekisinga obungi ate ng'amaanyi tukozesezza matonotono. Obudde bulijjo bwe butusalako. Mwebale okubeera abalabi abalungi ate abayizi abatagambika. Tujja kusanyuka byansusso nate n'oyize bwe munaabiteeka mu nkola. Naye teweerabira okuwagira bannaffe aba Prime Power kubanga be bateeka ensimbi obudde bwaffe buno obwa program kyosiga ky'okungula.